nti ofunye omusajja omulungi lwakubanze bannyinaze nabagabadda naye nandibadde musanyufu singa omukyala yamugye waffe. So gwe kyotutte otutte ekiramu ekikuziddwa obulungi, otutte ettooka eryengedde, genda weeriire. Ate ekituwasa Lwengo tuli mu kifo ekikalukalu tugwa kyekuyita ne Ankole Masaka Dry Corridor, ogutundutundu ogutaliimu mazzi mangi naye nga gulina ekyeya kingi wano wakati. Oba kyekyamututte eyo ndowooza eyo amazzi mangiko entungamo nnyabo totuyiwa mu nsonga eyo, ogikwate n'amaanyi. Omukulu oyo akulidde wano mu kyeya, ndowooza entungamo teri kyeya. Gwe buli lwakyuka ng'omuyiira, buli lwakyuka ng'omuyiira, omuwonye ennaku eno ey'ekyeya kyakuliddemu wano ewaffe ekyazanga. Ate ekyeya ekyo n'amazzi ago geetaaga amata, nange bawadde nte. Kweyanziza atweyanzege